Ababaka ba Palamenti ya kuno lunaku olw'eggulo batandise enteekateeka ey'okujja obwesige mu bakamishona ba Palamenti abataano nga babalanga kwezibika nsimbi ya Muwi wa Musolo bwe beegabira akasiimo nga mwe mulina Oweekitiibwa Mathias Mpuuga gwe basinze okusimbako ennyo olukongoolo nga bagamba nti ono yeezibika obukadde obuwerera ddala 5. Tutandise process ey'okugyamu obwesige ababaka baffe ba commissioner ba Parliament. Honorable Afoyochan Esther, Honorable Akampulira Prosi, Honorable Solomon Sirwanyi ne Honorable Mathias Mpuuga. Iza kubanga yeffe tuyiganya abakenuzi. Enteekateeka eno yayanjuddwa omubaka w'Emiyaga nga Theodore Ssekikubo nga yeegatiddwako ababaka abalala okwabadde omukyala ow'Ettololo Sarah Opendi, owa Kalungu West Joseph Sewungu Gonzaga, owa Maracha County Oguzuli Dennis, owa Aringa South Oyoki Odria Alion, ssaako n'omubaka owa Kasanda North Patrick Nsamba, era nga balangiridde nga bwe batandise okukuŋŋaanya emikono gy'ababaka 177 gye beetaaga okutuukiriza kino. Olwaleero kabadde keetalo nga bamu ku babaka bawaayo emikono gyabwe nga betwogeddeko nabo kubadde omubaka owa Rukiga County ndi Omujenyi Roland atubulidde ensonga emuwaliriza okussaako omukono gwe. N'ababaka abalala okuli Herbert Tayebwa owa Kashonga wamu n'omubaka owa Ikiki Robert Kasolo nabo basizzaako emikono gyabwe era nga nabo boogedde bwe bati ku nsonga eno. Emotion omukolo ngutaddeko ate ngutaddeko nga teri muntu yenna anforcinze kubanga ng'ababaka kitukakatako olaba nti obwerufu ku Parliament wano tupromotinga ate na Parliament yaffe tugiprotectinga nga institution. Akulembeddemu enteekateeka eno omubaka Theodore Ssekikubo agamba nti omulimu gutambula bulungi nga ababaka wadde bali mu luwummula balina ennyonta ey'okussaako emikono era nga gye beetaaga baakugiweza amangu ddala. Emikono tegiri mu ngalo zange nzekka. Nina empapula zange ze bataddeko emikono, but most importantly ababaka ba Parliament ffenna buli omu yakutte empapula ze gwasanga because zino size zeetaaga okusayiningira mu maaso ga Sergeant at Arms nedda. Wherever you find a member of Parliament omutuuza n'akuwa omukono gwe and that's it. Omubaka wa Nakaseke South Lutamaguzi Semakula agamba nti luno lwe boolekedde lusozi Gambalagala kubanga okufuna emikono 177 kyandibeera ekizibu era nga naye yataddeko dda omukono gwe. Sofa kati currently nga Mwegundi initiative gye mwatandiseewo mujja kuba n'omukisa munene nnyo okuweza ababaka 10 kino nkikugamba kuba nze mbeera open. Ojja kuba n'omukisa munene okuweza ababaka 10 nandirabyeko bewaka anti nkugambye ziyinza okubaza okomyeko. Twogeddeko n'ababaka abalala ku nsonga y'emu nga bwe bati bwe balambuludde. Kireeta ekyo kye ndowooza nti bwakuba nti si ffe babateekako kiri rejjola okusanga nti omuntu abeerako bukubo noba nga si gw'omuteekako kati aba atwala nsonga zaani. He can't be accountable to you because you are not electing him. Mathias Sekanjako yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agaleero.